Gye buvuddeko bakansala abatula ku lukiiko lwa munisipali ey'e Nansana bayise ekiteeso ekikkiriza KCCA okutandika okuyiwa kasasiro emmenvu mu ggombolola y'e Busukuma wakati mu kuwakanyizibwa mmeeya waabwe Regina Bakitte. Ettaka eryogerwako lyagula munisipali ey'Ekira ne Nansana. Kino kyaddirira olukiiko olwakubirizibwa omumyuka asooka owa Ssaabaminisita Rebecca Kadaga ne bakkaanya kasasiro ayiwe emmenvu mu ggombolola y'e Busukuma. Kati olwaleero bakansala b'eggombolola y'e Busukuma nabo basimbidde KCCA ekkuuli ku ky'okuyiwa kasasiro mu kitundu kyabwe emmenvu. Kansa eno ebadde ekubirizibwa Sipiika John Nakabaale. Ettaka lya Nansana Municipality si lya Kampala Capital City Authority. Mmeeya w'eggombolola eno Ronald Mutebi asomedde abakiise ekiwandiiko ekyavudde mu batuuze b'emmenvu ku nsonga y'okuyiwa kasasiro mu kitundu kyabwe. Wali omuntu ayagala gabbiji Busukuma nga tewaliwo kyuma nga tewaliwo sunsuliro isobola muteekateeka kutuwa products endala eziri na value ng'amaniwa n'ebirala. Bakansala bawakanya enkola egenda okuyitwamu okuyiwa kasasiro mu kitundu kino. Nga gavumenti ekkiriza n'etuzimbira recycling plant tujja kuba tukkiriziganya nabo, naye wekiba nti kuleeta kasasiro mudampinga waffe ffe ng'ab'e Busukuma nga negasi wamu n'abatuuze b'emmenvu tetugenda kukkiriza kasasiro oyo kujja mu kitundu kyaffe. Bagamba nti ebyakkiriziganyizibwako mu lukiiko olwatuuzibwa mu woofiisi ya Ssaabaminisita tebituukirizibwanga. Eddwaliro lyaffe ery'Ekigenge basooke baliteeke ku LS Center 4 then ate baddire enguudo bazikoleko ne kasasiro baleete ebyuma ebigenda omulongoosa. Wano we basinzidde ne beerayirira nga bwe batagenda kukkiriza emmotoka ya kasasiro yonna kusala menvu. Ewaffe e Busukuma tetwagalayo kasasiro. Tulisunsula kasasiro ng'emyaka giyiseewo nga tulabye na biki ebiva mu kasasiro na makulu ki. Kasasiro ajja n'ebizibu bingi newankubadde bali bakitaffe Higher Council ya Nansana Municipality teyasooka kulengerera wala. Ekyo tekigaana kansa eya wansi yo okulengerera ewala n'erabula kansa eya waggulu. Mu kitundu mwenyewe wagenda oyiwa kasasiro bwe wali enzizi ziriyo bbiri. Ekyokubiri kasasiro ava mu ggwanga eddamba Wakiso, Kampala, Mukono, Ntebe tasobola kubanga ayiibwa buyiibwa menvu mugundi mulandi entono wadde mwagigula. Kansa eno era yeetabiddwamu ne bakansala abatula ku munisipali ey'e Nansana. Bano beetondedde abatuuze olw'ekiteeso kye bakkiriza KCCA okuyiwa kasasiro emmenvu. Bakansala abava e Busukuma abakika ku munisipality tetukkaanya nakyo, naye olwa demokulasiya nti bwe twadda mu kalulu abannaffe abasayidi eri nga batusinga. Ettaka lyonna erikwatagana n'ekiteezi lye bamanyi nti lyabwe lya gavumenti lyakuyiwamu kasasiro ng'abantu baali balyesenzaako, tusaba abantu babaggyeko babateeke eddundu kasasiro asigale ekiteezi. Mu kiseera kino abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo ensonga ya kasasiro ebatuuza bufoofofo oluvannyuma lw'enjegeya gw'ekiteezi bonna gye baali batwala kasasiro.